Wadde mu mifaliso Mama Pina, sababu yambi gy'oli mama nagudde ku kizibu nagiridde mu nnyumba manyi muliro gye gwavudde naye nsaba buyambi. Akwokeza bamwanjula omwana bamukuleetera mu butongole. Babadde bakyali mu kyakibbi. Tamukuleetera nga kontinyo naye ng'obadde okimanyi nti eyabedda naye. Mu lujjudde lw'abantu ekyo sibangako na luyombo kuno na mukyalo oyo ndi tuli mu lujjudde lw'abantu tuyomba. Mukyala ki? Oyo mukyala wange Kabenezaala wange kyogera naye okuleka okunsa ojja okubanga nina wendi nantumiza omuntu nagamba owaaye gamba mutabani ampeeyo kawala gy'ak'olukumi nempa omwana gw'aba atumye embandu nina nendumuwa n'akola ki n'atambula n'agenda. nalwala emabegako awo bwe nalwala ne batwala nafuna olubuto ne lugenda mu nseke. Lwagenda mu nseke oluseke olumu ne lwabika bantwala okunnongoosa. Banongoosa nenfuna omuzira kisa nampeerayo ssente. Yampeerayo ssente emitwalo 3 ne ngamba bawange oba tolina ssente emitwalo 3 kuzijjiza nnyinizo sigenda kudda wo. Ne mugamba okwata ssente emitwalo 3 n'ogimpa n'enjiwa nnyinizo ayampa ssente ngenda kukola ki ngenda kukomawo naye nga sigamba nti twayawukana mu bubi toba kuyomba kulwana. Ssente omusajja zamulemerera n'abivaako.